Neyaza mujja tusonyiwako akatono. Honourable, mbadde njagala tuwunzike bwetti. Nobert Mao nzikiriza tumuleke. Tugendamu obudde, onooba tuwadde obudde obulala tumwe program namba. Kuba eyo ensonga nnene. Naye abantu waliwo ekibuzo kye bambuuzizza. Naye ekibuzo ekyo nga sinnakikubuuza, nsaba osookoddemu ensonga eri. Ogambye nti Bungereza is your second home. How? Nze nava wano mwekuzayo lya Museveni nengende Kenya nemala emyaka ebiri bwe nkomawo nansiba emyaka 3. Mwaka ki? 97 okutuuka ku 2 gumu. Akalulu ka 2 gumu tewakaliimu najja wano nga kabindabinda abakandidate besoodera kuba waliwo okuziika kwa Sekweya Masinga okyajogera kwolwo lunaku lwenyini lwenfuna nina storage nafuna nagifuna ku Honourable Mutumba Mudwawuli nga ngamba nti abantu b'e Kawempe baali beesunze ggwe n'obulawo kati bw'obulawo ogenda okudda booti ngate Honourable Latif Seba andi oluusi kwe kwogera mu general terms olina atayogera kati bwe baba bakusibye oba wabulawo Segirinya bamusibye yabulawo Sewanya ne bamusibye yabulawo kati nkugambye nti okuva 97 okutuuka 97 nga gugwako okutuuka 12 nga ba presidential candidate bavuddeyo Sekweya Malwafa kyayitibwa accident lwenva mukomera kati bwabeera Mutumba ate munywanyi wange ate gwe naleeta mu byobufuzi bwagamba nti nabulawo batali fair je ayinza bate yagamba nti abatabadde fair je wabula yagamba nti abantu ne babuuza nti ate aliriddawo ate obuuza otya nti kati obadde obuuza otya nti Segirinya aliruddawo ne Alan kubanga okusibwa kwaffe tekwali kwa nkiso batusiba abantu 126 Evaristo Nyanzi Mukaaku Lubega n'abalala 126 Bagerard Kobwemi era twagenda okuva mu safe houses ne Luzira kubanga nze nasooka mu safe houses emyezi 6 military barracks Embuya emyezi 6 kitundu Luzira upper prison emyezi 14 n'ekitundu kitegedde nali sigenze kulya mmere nze nava mu Embuya ng'enviiri zange za yero nga t-shirt ya Museveni nga sifaananika kumpi ngenda kufa bw'oba oyagala ebifaananyi ebyo basobola bikugirayo kati tosobola kugamba muntu bw'atyo n'omugamba nti abantu baali beebuuza oba yabulawo. Let's be serious. Ekyokubiri bwe twamala akalulu ka 96 ng'aba Young Democrats gavumenti netandika tuyiga olw'omulimu gwe twakola akalulu ka Semwogerere bw'oddayo mu mawulire laba profile gavumenti byali etutaddeko ng'era bino ebiriwo tosobola gamba baana bano bakibalama n'abalala n'ogamba nti baabulawo okitegedde bulungi kyuma kya Yesu tumanye ensonga lwaki bali wano oba nadduli wuli yafudde so buba era eyo kyovola ebyo ebikoza struggle mu struggle bwe muba mulina ba leaders abasigadde ebweru bateeka okumonitoringa abantu abatuuseeko obuzibu abatuusiddwako obuzibu n'abagudde mu lutabaalo kiwa amaanyi abalala era byebibuuzo byembuuza muto wange Kyagulanyi omwana Kibalama baba bamukwata n'abuzibwawo 2019 okumujjukira tulina kumujjukira 2023 nga gugwako ebyo okay leka asubire munywanyi wange Sebuliba ndowooza kuba oyinza okuba wamuquotinga out of context kubanga Sebuliba twali ffenna amanyino banjigako ng'alaba nga naye yeekweka tosobola gamba bwoti. Okay, kyenjagala okubuuza
kakati nogenda ova Kenya nogenda Bungereza kale bwe nve Kenya nakoma wona ne bansiba ate bwe nava wano tuyise mu kaluka 2 gumu era kuddamu kuyigganyizibwa abakadde bange beneebaza omukadde waffe Cardinal omukadde waffe kati Archbishop Semwogerere mukadde wange Musinya Wainard Katende nga church ne nava wano kipayo bampe ennaku 3 nga nvudde wano otherwise ebyali bigenda okunduganga bagamba nyinza okugenda nga basekoyama nyinza okugenda nga abantu abalala kugenda Bungereza era nemmalayo ebbanga ate ne Katonda nampa ebanga nti bwoba otuuseeyo fuba nnyo okulaba nti oyongera ku diguri gy'olina at least embeera bwe libeetereddemu odde wano nga oliki era bwentyo nemmalayo ebbanga ate netandika okukomawo nga tukola UID agenda 2006 nga tuteekateeka bamukulu Sebaana bamukulu Besigye again nga coordinatinga Westminster Foundation mwe mwava ne delegates conference yaleeta mwami Sebaana nga president w'ekibiina kya jaga tunzike na kino okifuna otya ekirowoozo ky'okujja nga president anti olutuze nkugambye twasookera mu IPFC Semwogerere tuze ku reform agenda tuze FDC kati esajja kudde naye gamba tufuuse kibiina ate olwo era struggle neddamu emabega bw'omala okufuuka ekibiina kitegeeza ate ebibiina ebirala tebirina space kwe kuleeta Sebaana Besigye okitegedde of course ne Mayanja Mayanja ali azze ne Semwogerere kakati era netulabanga ate era tetukihandolinze bulungi abantu abali balooza nti tukole front yawaki yawamu kwe kutandika okwogera olulimi nga tumaze akalulu aka 2-6 okwogera olulimi lwa IPFC IPC IPC yereetako ebibiina ebiwera interparty corporation eri eya Semwogerere yali IPFC interpolitical forces corporation naffe tuli bato bakulu be babizanya naye naffe we tuli awo tuli mu midfield kakati nawano IPC kati eze tujja mu 2011 tujja mu IPC no kati kyetaagamu amaanyi amapya kyetaagamu amaanyi ag'abavubuka abato mwami Besigye abaddewo yes naye ate tulabaweera netugamba nti kati kyetuba tukola buli kibiina kireete ennume kiyimbula amagye tugamba bwe mugenda mu delegates conference ng'aba DP muleete ennume bwe mugenda mu delegates conference ng'aba FDC kakati ate oluvannyuma weereetera Mukaaku ne Norbert Mao ne Sebagala akakalulu nkajjukira ate Museveni agenda okulaba nga erisagenti DP egenda kuba ya mutawaana egenda kuŋŋaanya abantu aleeta okukwata Norbert Mao ne Sebagala abagamba nti munyambe mubeere opposition in government bagamba bajja tulaba bubi naye katubeere wano nga tuli awo era ekyavaamu delegates conference ey'Embaale agireeseemu emifaliso gya UPDF agiwadde ssente agiwadde tenti za NRM footages muzirina Mukaaku ngamba sigenda mu delegates conference yawa y'Embaale eyo mwami Museveni yagitutte kakati fallout eyo yereeta nze okwesimbawo nga independent owa DP naye twagadde okukola IPC naye efunyemu ebizibu abamu ani wakuwa amagezi nti kakati jangu kuba president kugambye enteekateeka yali nti DP eyungule abaayo FDC naye eyungule UPC eyungule era UPC yaleeta bootunu Othieno baani ne bavuganya anti ye yayitamu mu delegates conference yaabwe delegates conference ya FDC nekomyawo Dr. Kiza Besigye again nga president ate era nga presidential candidate eya DP ne bangolingibwa up eya Jema nereeta Kyanjo okitegedde ekyo eya SDP nereeta Michael Mabike eya CP nereeta Kenny Ruchamuzi kakati fe ntugamba eya DP olwo yo ne bagisekeetera nga bwolabye ebibadde mu FDC nga bwolabye ebiri mu UPC ne mu DP DP awo ye yasooka balabala ne baseka DP tubagamba ekiri mu DP kye mugenda ogwako Museveni n'awamba DP
naye nze ne ŋŋamba nze oba awambye bammawo ne Sebagala nze siwambirwamu ne tugamba nti fe aba DP abasigadde tugende mu IPC naye ne mu IPC olwate nebaayo ebikono nga bewalaba mu TDA bwaliyo ebikono era fe aba DP abamu ne batatuwa space ne tugamba nti bwe baba tebatwagadde mu ekyo aba DP ne baŋŋamba buzeeyi bali ku ddembe baserunjo gyali serunjo giwano Reina Kafiire ne baŋŋamba kati gwe candidate waffe tutegedde ekyatugwako genda ovuganye nga independent mwenava okuvuganya nga independent n'olumba nenumba ate era omukulu naga nti wano tulina okusala amagezi Kiggundu enaakuba Museveni enaakuba poliisi magye bakuba Salimu Sale bakuba anyway byavaamu byebyo that is history naye buli wamu tugenda tuyiga kati bwe tujja mu 2015 tujja mu 2015 ŋŋamba kankireke this time what round katulekera abakiga ababiri okyajjukira ye TDA ate ffe abatijje batugalidde ebweru ojjukira waliwo ekyali ekyalukwago ne Mukaaku batugalidde ebweru abo tebajja mawo yali eri yayimiriddewo nze nga ndi wano Lukwago ne Mukaaku tebasobola kujja kale no ebyo byavaamu byebyo ze lessons ze tuzze tuyiga njagadde okutegeeza ekyo nti buli kaseera buli koona tuwako naye eno last band tejja kubaamu kuzanya last band tejja kubaamu kukola bintu ate ebitujjako abantu bannayuganda okubeera awamu gamba nga bino ebyebisiyaga bw'onoobireeta ng'owadde Museveni era ojja kuba okoledde Museveni so njagala tumalirize ng'ensi etegedde kati nga tukola front etutwala mu bendi esembayo eya transition nga tusomoka ennyanga ya capture ennyanga ya misirul oba effugabbi ennyanga ya bwanakyemalira ennyanga y'okuddewonkanya ebyenfuna ennyanga y'abantu okuba mu bulumi ey'okunyigirizibwa n'okusosolebwa tuteekwa okuba abeegendereza kubanga oli agezaako okulaba nti asigaza obuyinza n'eggwanga lino okulitwala ng'erirye akukyuse nnyo okusinga bw'omukola ki Honourable neyanzege obudde bonziruseeko munzikirize mbasiibule ate Honourable ekibuuzo ekyo bakimbuuzizza okukireeta badde baŋŋamba nti abantu bonna bookyaza ofuna nnyo background yaabwe naye Honourable Mukaaku ye ekyo tokikoze so kyobalaba nsonga tolula tujja kukolayo gyenvudde naye omutege yange ate oluusi ne gyenvudde nga tavudde namunze avuddemu abo abantegeera obuki obulungi naye nga ye mmawo kyatasaana kukola we tunatandikira ogujja bw'oba wafuna ekitambo ne kikukwata ffe wano mu baddugavu n'okuziika tebakuziika kumpi na bijja byabalala ekitambe ekyasigale aleme kisiiga balala byempulira byagenzeemu atamale Henry Zaitun Lwasampijja ku lwa Hassan Musa taliyo omukama bankomere mbeere bulungi